ng'ate zonna nzirinamu condition. Dini y'Abakatuliki nagiwa akakwakulizo nga kanamwe kemba wadde naguno gwakakaabalemu okwanukula ekwataganya wamu neya Protestant mu Bayibuli. Nabagamba ebintu byonna mbisoma mu Bayibuli nzikiriziganya nabyo, n'ekyesikkiriziganya mu Bayibuli kiri eki. Omusaala kwe kumukomerera ku musaalaba ng'ali mu kulaajana, bakomera ennyondo zivuga nti basonyiwe tebamanyi kye bakola. Abo baali tebamanyi kye bakola. Otyo nkulamusizaako nnyo era nenkwaniza mu programu eno Church Before Church. Nze mukwano gwo John the Preacher. Akatambiko ova okulaba ka mukwano gwaffe munnamagye omukulu ddala General Eli Kayanja yasiramuse. Mu kusiramuka kwe ebyo ebimu ku bigambo yayogedde ng'asiramuse. Ekindeese wano olunaku lwa leero sizze ku challenginga kusiramuka kwe kubanga muntu mukulu avunaanyizibwa ku bulamu bwe nga bw'abukozesa. Naye njagala kumuyamba ku bimu ku bigambo byagambye ebiyinza okuba nga bye byamuviiriddeko okusiramuka, ng'agamba nti bwe yabisoma teyabitegeerera, teyabikkiriza. Mbwe era ye yali asaba bakwate Bayibuli babijjemu olwo n'alyoka asigale mu Bukatuliki. Kati njagala kusomesa omukulu mu ngeri ya buvunaanyizibwa era nga bulijjo bwenkola. Ekisooka leero ntegedde ekyawandiikibwa kino nga kiramu bulungi. Bakolinsi ekisooka essuula esooka olunyolo 18 Bayibuli ega nti kubanga ekigambo eky'omusaalaba bwe busirusiru eri abaabula naye erifa abaalokolebwa maanyi ga Katonda. Kati tetusobola kunenya muntu yenna atanalokoka bw'atategeera kye bayita musaalaba era bw'agujerega era bw'agulaba nga bw'agulaba bw'atyo. Tetuyinza kukyewuunya kubanga ekyo kyawandiikibwa emyaka mingi egiyise nga tetunaba kubaawo. Kati Bayibuli egenda mu maaso n'esomesa mu kitabo ky'Abakolinsi ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'14 n'olw'15 egamba bw'eti, naye omuntu ow'omukka obukkattakkiriza bya mwoyo wa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali era tayinza kubitegeera kubanga bikeberwa na mwoyo. Tasobola, omuntu nga wa mukka bukka tasobola kutegeera bino eby'omwoyo, tasobola kubitegeera. Kati mukadde waffe atawaanye n'ekigambo nti Yesu n'asabira abaamukomerera n'abaga nti Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. N'abuuza ddala kisoboka abantu nga bakutte emisumaali, bakutte emisumeeno, bakutte omusaalaba bagubazze bamaze bakututte nti ate tebamanyi kye bakola? Ansi eri nti ye tebaategeera kye bakola kubanga kino tekyali kya mubiri bubiri, kino kyali kya mwoyo. Kubanga ekisookera ddala Yesu lw'omulaba lwafa si lwe yali afudde, kubanga yali yawandiikibwa emyaka mingi nti agenda kujja affe afuuke ekinunulo eri abantu. Kati bano abasajja abazibe b'amaaso ab'omwoyo bo baatuukiriza ekigambo kya Katonda mu butamanya. Ntegeera ntya nti tebaamanya. Matayo essuula eya 27 olunyiriri 5 Bayibuli egamba bw'eti, wuliriza bulungi Jeno, wuliriza bulungi Matayo 27 olunyiriri 5 tubeeko kye tuyiga wano mpola mpola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. 27:5 Matayo. Bayibuli egamba bw'eti, naye omwami w'ekitongole ekiyiwa ekyakomerera Yesu n'abaali bali naye nga batunuulira Yesu bwe baalaba ekikankano n'ebigambo ebibaddewo ne batya nnyo ne bagamba nti mazima ono abadde mwana wa Katonda. Kati ekyo kyokka singa baakitegeera nti omuntu gwe bakomeredde mwana wa Katonda tebandimukomeredde. Baakola tebamanyi gwe bakomerera, balowooza bakomeredde omuntu ng'abaabulijjo be bakomerera, kumbe bakomeredde omwana wa Katonda nga ne kino ekyokubiri tebakimanyi. Singa baategeera nti mu kufa kwa Yesu kwali kugenda kumuwa ettutumu, si ttutumu lyokka, n'amaanyi, si maanyi gokka, n'obuyinza okununula ensi yonna ku lulwe, tebandikikoze. Kubikkulirwa essuula ey'okutaano olunyiriri 9 Bayibuli kyeva egamba nti bwe yattibwa ku musaalaba yagulira Katonda okuva mu mawanga, mu bika ne mu nnimi,
abantu bonna olw'omusaayi gwe. Omusaayi gwa Yesu Kristo abasajja bano gwe baayiwa ku musalaba olw'obutamanya gwatuwa ebbeetu ffe abaali ewala. Yebefeso essula ey'okubiri olunywa olw'omunaana Bayibuli kyeva egamba nti temwalokoka lwa bikolwa byammwe by'amateeka, ebikolwa byammwe mulemenga okwenyumiriza, naye mwalokoka lwa kisa, era omusaayi gwa Kristo gwe gwabanunula. Abange basebo ne bannyabo, singa Yesu Kristo ono naye yafanga mutume sallallahu alaihi wasallama n'afa omusujja gwe gwamulalama ng'omutume gwe yafa, twandibadde leero tetuli balokole. Olwaleero sandibadde mulokole, n'awampuliriza omulokole tewandibadde mulokole, tewandibadde mukristaayo leero. Lwaki? Kubanga tewandibadde ensonga ekufuula. Naye yeebazibwe Yesu Kristo oyo bwe baamukomerera ku musaalaba olw'obutamanya bwabwe, Yesu n'afuuka ensonga leero. Ffenna abamukkiriza atuwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Ekyokusatu, singa baategeera bano abasajja baamukomerera nti gwe bakomeredde okumukomererako kugenda kutununula okuva mu kikolimo mwe twali twasibirwa, bandibadde tebamukomerera. Bagalatiya essula ey'okusatu olunywa lw'13 mpaka ku lw'15 Bayibuli egamba Kristo yatununula mu kikolimo, yatujja mu kikolimo ky'amateeka. Bwe yafa yakwata ekikolimo n'akikomerera, kyakomererwa ku musaalaba. Yesu omusaalaba gwe yakomererwako ne kafuuka akabonero akagatta abantu ne Katonda waabwe. Ye Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olunywa olw'okutaano. Kati kankwe ekyokulabirako ky'onootegeera obulungi jeno. Bassebo ne bannyabo ku mirimu wabaayo entalo. Manyi nti n'ewammwe wayinza okubaayo entalo mu magye eyo oba mu mawofiisi gye mukolera. Omuntu n'ava wano n'agenda akuwaabira lwa pulezidenti n'akusibako agasangosanga agatweteke ng'alowooza nti banakukwatako owedde bakutwala mu kkomero bakalabba. Pulezidenti bagenda omubuulira n'abuuza nti ani oyo gwe bawaabidde, ne bamugamba nti musajjawo Jeno Eri Kayanja. N'aga nti omusajja oyo yakola omulimu mulungi wano mu Wembule, yatugobera ababbi, mumundeetere. Ne bakutwala ono yakuwabidde ng'alowooza bagenze kusiba, bw'otuuka eri ne bakwongeza lanka ne bakuwa woofiisi ennene. Ekibuuzo, ono yakuwabidde aba yategedde kyakola? Ansi eri nti aba tiyakitegedde. Mu Bayibuli tulinamu abantu bangi be baakola ebintu nga balowooza tubamaze naye ne bibafuukira omugaso. Tulinamu omusajja ayitibwa Mulodokaayi. Waliwo omusajja bamuyita Kamani, bw'onoosoma ekitabo kya Eseza. Baakwata Mulodokaayi nga balowooza bamumaze. Kamani ng'azimbye ekitindiro ng'alowooza kwagenda okuttira Mulodokaayi. Bigenda okuwunzika biti nga Katonda akyusizza omusango ng'eyazimba ekitindiro ate yakiguddeko. Kamani singa yamanya nti ekitindiro kuba n'amuttira yandikizimbye? Ansi eri nti teyamanya, yakola ekintu mu butamanya. Ne bano abaakomerera Yesu baamukomerera mu butamanya. Tulina omusajja omulala bamuyita Yusufu. Baganda be baamutunda, ne bamutunda mu Bamisiri, ne bamutambuza eyo n'agenda wa Potifali ludda wa agenda okumaliza ng'eyo gye baamutundira ate gy'afuukidde Katikkiro n'atuukiriza ekirooto kye yalina okumaliza nga baganda be bazze era n'abafuga ng'ekirooto kye bwe kyali. Kati ekibuuzo, baganda be mu kumutunda baamanya nti ekirooto kye n'atuukirira? Ansi eri nti nedda, tebaategeera kye bakola. Singa baamanya nti kye bakola kigenda kutuukiriza ekirooto kya Yusufu kyazze abalootolera, tebandimutunze. Naawe bw'otyo ng'omuntu naawe ampuliriza, waliwo enkwe ze bakupangidde nga balowooza tumumaze. Katonda n'akozesa enkwe ezo okusitula, Katonda n'akozesa enkwe ezo okuyisaawo. Bwe kityo ne ku Yesu bwe kyali. Yesu abatunuulira kubanga ye yali alaba mu nsi y'omwoyo, n'alaba nga kye bakola tebakimanyi, tebamanyi kye bakola. Singa bakitegedde nti kino kye bagenda okukola kigenda kunviirako okuba kabaka w'abakabaka, okuba mukama w'abaami, okuba omulangira w'eggulu, tebandikikoze. Baamaliriza bakikoze. Nkusabidde ku Sande n'omukazi gwe nawe omusajja gwe, Katonda amaanyi ge yakozesa okukyusa omusango gwa Yesu okufuuka obutuukirivu, naawe akuyambe. Buli abadde akulyolyooma, buli abadde alyolyooma obulamu bwo ng'akulyolyooma, Katonda akozese okulyolyooma kwe, akozese ekikolimo kyakukolimidde kifuuke omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akwe promotion,
mu bigambo ebyo bakuwayiriza mu Kristo Yesu omwana akatonda omulamu. Nkwagaliza Sande nnungi, beera bulungi, nze John the Preacher mukwano gwo.